singa bannayuganda basobola okutegeera essanyu lye nina nina essanyu ku bantu b'omu Lubigi, abantu b'e Kawaala. Nina essanyu mwalaze nti mumanyi kye mwagala, mwalaze nti mulina kye mwagala. Abantu babamenyedde ebintu byabwe, ebintu byonna byonoonese, amayumba goonoonese, ng'ojja ozunga n'akawunga. Mwankoze ekirungi. Nsaba bannayuganda mwenna mubeere ng'abantu b'e Kawaala. Oli ajje ng'azunga n'akawunga, mumugambe si ke twagala, kino kye twagala. Abantu be badde bamenyedde amayumba gaabwe, Nabbanja gye yavudde mu kubanga alabye ne kimukwatako, naye kale gavumenti yo tekyusa, engeri gye kimukutteko, n'olwekyo abaleetedde akawunga. Ekizibu kyabwe kyabadde kawunga. Bagambye nti baadde tebasobola kulya. Ebyo mubiveeko ebyokuzanyira ku bannayuganda era abantu b'e Kawaala jju. N'abalala bonna bategeere. Oli ajja azunga n'akawunga mukamukube, addeyo n'akawunga ke. Kubanga bamenye mayumba, jangu na byapa, jangu na solution. Nti bannange bamenyedde amayumba, tuzudde kino na kino na kino, n'ekino kye tugenda okukola. Kye baagala, tebakubye mu ofiisi yo, tebabakubidde essimu, timujje mubayambe mubaleetere emmere. Ebyo era abantu b'e Kawaala mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne bannayuganda abasigadde bonna mwenna mutegeere. Abantu bamenyedde bizinesi zaabwe. Era ne babakuŋŋaanyaawo nti kakati tugenda bbawo ebikajjo. Okuguzanyira ku bannayuganda temuliimu kasasiro waamu. Ab'e Kawaala jju mwongerere ddala amaanyi babawe ettaka lyammwe. Nze awo nabeerawo ebwayise ebbanga ddene. Baze bakompasetinga, ate ogamba otya nti abali wali babakompasetinga n'abali no babakompasetinga. Kakati ate abali wakati bo tebalina kukompasetinga, ate bali mu ttaka lya Nema. Ng'ate andi emmanju ye ali mulirye, nze amuli mu maaso ate ndi mu lya Nema. Oyo kasasiro ne rubbish. Mwakoze bulungi nnyo Prime Minister muziririra akawunga. Oli mukambwe. Nze nkubuulira. Kubanga okwo kuba kuzanyira ku bannayuganda. Abantu bangi bagudde mu bibamba. Nalaba omusajja ng'omusajja ate mu mulanga. Nalusooka kulowooza katemba. Ngenda okulanga n'agamba nti bali wakumenya wali bajja kuyange. Wali tewanayita na ddakiika nga tractor eri ku nnyumba ye. Naye abantu abamenya amayumba ago ddala temulinaamu mutima nkusaasira nti ennyumba eno gye mmenya omusajja ono yakuba bbulooka okugizimba. Okugizimba afuna akasente. Yakola buli obusinga okumenya emirimu egizitowa, emirimu emikyafu. N'olyoka odda ku nnyumba ya muno wadde n'olugi n'olugoyaagoya. Naye ng'abanene abazimbyemu ba Starbex baani bonna mu Lubigi mwebali. Tutuuka ne mu bitobazi byolaba ddala nga bitobazi nga ddala abantu babirimu. Naye awo nze naliko awo mwami bamuyita Mawejje akugamba nti ekibanja kya jjajja waabwe kyalimu mwanyi. Ogwo omwala gwe bwayise bano abaliwo abajega b'ennaku zino balowooza nti gwali mwala kaali nga bw'olaba obuzzi obuva obuzzi obutono. Ogwo omwala gwalinga guyita mu mimwanyi. Era Mawejje ekibanja kyabwe kyavanga mu Katogo zone ne kikoona eno Nansana nga mwanyi. Nga mwanyi. Nga awatali mwanyi balimawo mayuuni nga wonna si mwala. Newemberedde mwe bwayisawo mu kyenda ng'amayuuni bagalima paka ku mwala ng'akaala katono bwe kati. Population bw'egenze yeeyongera, amabaati ne gajja na biki, amazzi ago kwekola ki? Kwe kweyongera. Kati bo ne balowooza nti nno ekyo ekisenyi kyonna kyaliwo. Ekyo ekisenyi tekyaliwo. Ebyo bitoogo bimezeewo bumezi. Abakulu baabo bonna bakimanyi. Oli nakugaa nti eyo walingayo lusuku. Walingawo omusajja awo baamuyitanga maama yalina musawo muganda Kawaala awo. Ng'olusuku lwe lukooneeyo ku mwala. Kakati gwe bw'osangawo ebitoogo olwaliro olowooza nti ogwo mwala. Mwala gwawa? Abantu balina empapula zaabwe n'endagaano zaabwe. Ne mugenze mumenya amayumba gaabwe. Ate oli agenda aduuluka ate agenze n'abakuumi atwala akawunga. Nze muzeeyi aŋŋambye mbaleetera akawunga baakusabyeko akawunga. Baakulyose ne bakagaana. Baalyose ne bakagaana. N'abalala muyigire ku bantu b'e Kawaala. So si kubeera ngaawo nti mwe babasika busisi kutu. Temulina kye mwagala. Oba gavumenti ye yamusindise betwaleyo yagenze wadde mu kitinda. Kebe gavumenti nga yamusindise. Kubanga ne Nema egamba gavumenti yakoze eki yagisindise. Ate ne Prime Minister yakikkaatiriza nti Nema ekuuma ntobazi za gavumenti. Kati eyamenye
ate n'asindika abantu batwalire abantu emmere. Abantu abo babadde batuufu okukwata emmere nga gavumenti yasindisa abamenye ennyumba zaabwe, ate ye n'abasindikira akawunga mu mayumba gaabwe baali tebalinamu mmere gye balya. Kwabadde kugyogereza abantu baleke boogere kye baagala, kasadde akirimu omulamwa. Bakunnyonnyodde balina n'empapula, bakubuulidde obutuufu bw'ebibanja byabwe. Tobuuziza na history nti awantu wano wajja watya okufuuka ki, okufuuka ekisaalu bwe kiti. Awo wennyini waliwo sewage, waliwo oba sewage biki babiyita, I don't know, aba national water baakolawo bakuŋŋaanyiza sewage. Naye baagizimba wonna bakompensatingawo abantu mu kitoogo wakati. Kati ate abali ku kkubo eno ate n'ogamba nti ate abo abantu bali mu lutobazi. Bw'oli oyisaawo ekkubo nga bakompensatinga abaaliwo, nga bayisaawo Northern bypass, nga basobola okukompensatinga abaaliwo. Kati ate abaliko emabega abava ku oluguudo olukoma abadde mabega, ti ate abo bo tebateekeddwa kubaawo. Abantu b'e Kawaala mwebale kwebeereramu, musigale nga mubanja ebibanja byammwe, musigale nga mubibanja before nga tebannamenya, basooke bakakase. Abasajja balina bwino, balina ne plots eziri gazetted, eyaabwe teriimu. Naye mwe tumaze kubitunuulira ate mugeze mumenya abantu ate mubatwalira kawunga. Abantu b'e Kawaala, I salute you. Namwe abantu nabo bategeere nti namwe mulumwa. Munansi Voice nkwaniriza muganda wange webale nnyo webale ddala. Ndina Engineer Fred Kakoza, engineer mu ebyo ebintu ky'obola abantu mukambwemu abimanyi bulungi nnyo, ate mutuuze eyo awangayiwo bulungi bangaliddeyo. So byayogerako abitegeera. Mukulembeze mu Uganda yattu ate is a senior citizen, so oluusi oba oli awo tumuwa obudde tusobola okumanya ku kiki kyayogerako. Ngini abantu wababuuziza watandikiddewo bwe manzize kuyomba ebyokubuuza tewaba. Bwe buuza ati ayomba yaani bajja mu kugamba nzize kuyomba, kubanga bino ebintu byafuuka bwe tuteeyogereko buli kimu ne tugenda mu diplomacy ebyo tebiina we biyambira. Mulimu ebirimu nga byetaaga kutegeera butegeezi. Genda obuze ba elders baawo mu Kawaala wonna bakubuulire. Awo awayise oluguudo waliwo amayumba. Essaawa ate nojja noga nti bali mu kisenyi. Engineer, waliwo ebizimbe ne factories zetulaba ku bypass ezizimbiddwa nga zizimbiddwa mu lutobazi. Yes. Ate era zikyamerwa. Ebizimbe ebyo byo tebakola mu mateeka obanga hamu asobola okuzimba ku mwalo oguli mu kibuga wakati. Kati ate abazimbye ku njegoyego z'omwala naye nga si ku mwala. Lwaki tomenya kyahamu? Lwaki tomenya kyahamu? Nogali hamu yakoze development olw'okuba yiye namwe mugifunamu. Naye bano basajja batu bakazi batu abaagula ebibanja byabwe ku mpola mpola ku busente obutono, kubanga baguze obupoloti butono n'osalawo bo obagobe nti bo baonoona entobazi. Hamu omwala gye gugenda gye guyiwa eriyo ntobazi. Oba gwa hamu gwo si mwala. Lwaki munyigiriza abanaku abawansi ku kantu akatono? Nabadde ndaba wano mwami bamuyita Calvin Kayanja WNRM, mumanyi nti musajja WNRM, naye nga akaaba abulakaaba maziga n'agamba kino President Museveni kye twagamba abantu kino. Abantu abanaku abo era nakyogerako mu video yange yasooka nga nebuuza President Museveni yajja wano ng'amanya abanaku nga ye muntu agamba nti omuntu minisita ogulotya ekitanda mu Amerika, ogulotya ebbotoka eya Benzi tulina kuvuga lawule. Eyo kalakita n'endowooza yamuvaamu etya otandika okulowooza nti mu Uganda tulina kubanga ffenna tuli bagagga. Nga ffenna tuli bagagga. Nedda. Leka abo abaliwo abali mu Lubijja abali awo okuliraana omwala babeerewo, bawe obudde bagambe, kubanga ebizimbe ebyo bituuka ne bibeera outdated. Okitegeera? Gwe bagambe nti mwabaliwo temwongera kuzimba. Gwe bwoggwawo teweyongera kukola ki? Ennyumba ejja kaddiwa, of course ekole ki? Ekaddiwe etuuka okugwa baveewo bagende awalala nga beeteesezza. Okitegeera? Tolina kyogenda kukozesa, oteekawo nsiko mb'osengejja mazzi. Abantu amazzi ge tunywa gava mu Lubigi. President Science akuyitiridde. President Science ate omuwadde omwaganya kituufu. Entobazi omulimu gwazo omukulu kwe kusengejja amazzi n'obutonde. It is true. Naye waliwo wootunuulira nga kunyigiriza. Factory zonna zonna bazizimbye mu ntobazi. Genda ewaffe wano ku Bombo Road. Genda ku Bombo Road naawe wansi webazimbye factory y'amadagala awo.
side ng'agenda nerabiddewo erinnya linvudde mutwe nnyombye nnyo ng'ovudde Matuga naye awo bazimbawo awo ekkolero lya vaccines. President Museveni yagendawo n'aligwa nawira nali awo. Paati yali yonna gye litudde bwe riti waliyo ekisenyi waliwo we bateeka bibaasi oba is it acacia something bazimba we baali bakuba bulooka mu ttosi ly'e Kawanda kati waliwo factory oba kitegeera kakati mmwe mulowooza nti bano bye bakola byo babikola mu butuufu. Abalina obuyumba bwabwe obusulwamu ababuzimbye Kawaala ate bo balina ki baliwo mu bukyamu ate nga ekyamazima abantu abo we bali ebibanja tebyali mu lutobazi amazzi ge gazze galya olw'okuba mangi omwala teguliiwo gwayanjala amazzi ne gajja mu bantu buli amazzi lwe gajja oli n'aba nga tatuuka eri ne wamera ebitoogo gwe n'ogamba nti ekyo kitoogo naye nga otherwise waaliwo mwanyi waaliwo nsuku ku ttaka awo ery'e Kawaala. Ogenda n'obitunuulira n'owira nga byagala kukabya bukabya maziga. Natuulira omwana nga omukazi asika omwana we amusuule mu mmotoka. Munnabanja agambye ye mulwanyi ono ye hero wammwe singa ye hero waabwe ki yazizaawo mayumba gaabwe mbono ye hero wammwe. Prime Minister ate mulimu ebintu ebimu nga byakubalaata bubalaasi byakubalaata osolaga nti abasigadde bonna tewalumiddwa wabula walumiddwa omwana badde bagenda kusuula omwana mu mmotoka eri ataagudde mu mmotoka eri eyeetuze omulwadde eri yafunye pressure walabye gwe basika kuteeka kusuula mu mmotoka naye eri ogw'otaalabye kale omusajja gwe nalabye nga akaaba nagamba maze wano emyaka ebibanja byaliwo awo ne bagenda mu likodizi zaabwe we baayisa oluguudo batubulye nti awo tewali gwe twasasula awo we baayisa Northern bypass batugabe tewali n'omu gwe baasasula batugabe tewali gwe baasasula naye ffe tubabalage bamuzeyiserugo baali awo babasasula ate abadiridde muzeyiserugo nti ate bo bali mu lutobazi ebintu ebimu mubitunuulire mubuuzeeko bwayise yenna teyalimu ogwo omwala mwalimu akaala ku kituufu gwalimu nga guveeyo mu Angola gujja kutama naye nga mutono gwe gwagenda guyiwa amazzi mu bitundu by'abantu abantu abamu ne baddukayo nga ki amazzi gasusse olw'okuba yalina wanene n'addako waggulu kati gyadduka ne wamera ebitoogo ne wamera ensiko gwe n'olowooza nti eyo olwo lutobazi nedda ogwo mwala gwe guyiwawo amazzi g'enkuba tewaliwo nakyo wootaawo national water group ekyo kiswegi kyabadde tekiriiwo kyalibadde kibooga amazzi naye tewaliwo mazzi gali nakyo amazzi agajjawo ga mwala bwala ogukulukuta omwo ng'enkuba ekoze eki ng'enkuba etonye abanaku bo balagewa abanaku bo boogererewa abanaku bakole ki nze awo mbaddewo emyaka okuva mu 1997 nava mu Bwayise mu mwaka gwa 2010 nenzira eggayaaza n'olwekyo mumanyiimu nazimbamu ebizimbe bale abantu nema va ku bantu ebibangiriza ebimu babimenyamu abantu bagende babiguza abagagga ng'oli agala kuzimba mu factory ekyo ky'okutulugunya wansi omunaku kiyinza otwala gavumenti kankubuulye mwami Museveni Abannayuganda kusirika busirise naye banyiivu ekyo nkubuulira banyiivu kasi obunyiivu butuuka ku munaku owa wansi okujigiriza ne kutuuka ku munaku owa wansi ate walinga omufaako nnyo wateekawo bonna basome lwa munaku naye bonna basome yakola ki yavaawo ekyo tebakulimba tewakyaliyo bonna basome amalwaliro aga gavumenti ag'obwereere gateekebwawo lwa banaku wansi ago tegaliiwo kakati gwolowooza essanyu balijjawa kukulabulabi ku kifaananyi n'oyitawo ne baweevinga nti eyo lyessanyu ndowooza nti ekyo si kyekituufu wateekeddwawo okubeerawo enkola egobererwa so si kwonoona otulira ebbaati ebbeeyi y'ebbaati saawa zino nenolanga oli ateekamu butesi ki escavator n'ayuzaayuza amabaati ng'alinga ayuza essubi ate oba kati n'essubi ennyumba ne bweba yasubi baya bbeeyi okusinga ey'ebbaati kubanga essubi okulifuna nagwo omulimu mulala oba kitegeera tewali muntu ateekeddwa kwonoonebwa kikye ebintu bye tuliko si ffe tubitandisa ate tebigenda koma ku ffe kye mbagamba nti ebintu ebimu twagala tubikola enkola empomye nalunga yagoya mayuuni waliwo bannaffe abajja okujja mu myaka gyaffe nga tuvuddewo naye entobazi ezo bajja zikola ki
kuzitaatira kuziraba nti tuzeetaaga naye tuteekawo mbeera nti bwe tutagoba bantu wano bwe tutabagobaawo ndowooza tewalibaawo abagobawo gobawo eki bawe etteeka nti abali mu kifo kino ennyumba yo ne bwekaddiwa osengukawo busengusi toyongera kinaatwala emyaka emeka nnyumba ziri mu mazzi nti beera wano naye toyongera kuzimba muwe obudde agamazi agenda geeyongera enkya n'eggulo nga gali ebibanja byabwe definitely gajja beegoberawo naye tutwala bibanja byabwe nga weekwese ng'alaba omenya ennyumba ye alaba omwana omuto alaba kitaawe ng'atema emiranga misana ttuku alaba jjina ng'ayagala kugwa mu motoka alaba vidiyo zino ze twogera kirina kye kikosa obwongo bwe omwana oyo akula alowooza ki so ze ndowooza abakola ebintu bino abannema n'abasirikale ababagoberera n'ababawa instructions ensonga eno mugirivising otherwise eyina psychological torture gyetuusa ku bantu bennyini ba victims naffe abali ebbali because nze olaba nyiga siinawo kayumba siinawo kabanja naye ate abayinawo kale kankulekereyo vidiyo y'omwana eyabadde ali mu kwesika ne maama we wamu n'omwami eyabadde akaaba byonna kankulekereyo ebya nnema oba oliawo genda mu comment section nkweyaziza nnyo okunsubscribinga n'okunfollowinga genda ku YouTube channel yaffe osubscribinge eno yennyini bagiyita Munansi Voice genda ku TikTok account bagiyita Munansi Voice otugoberere genda ku X bagiyita Munansi mukutu bagiyita Munansi Voice ogoberere eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo nze Jamal mbadde ne yinginiya akumata kumera mpeera